Dokolo Cecilia Ogwal yafiiridde mu ggwanga lya Buyindi olunaku olwajjo era nga Parliament essiga effuzi ko n'abooluganda lwa Cecilia Ogwal babadde bakola bukubirire okufulumya enteekateeka ez'okukumyawo omulambo gwe ku butaka n'okuvaayo n'enteekateeka z'okuziika. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Parliament, Speaker Parliament Enteekateeka ategezza eggwanga nti omulambo gwa Cecilia Ogwal gwakutuusibwa Entebbe ku Sande ya Sabbiiti eno. 10 p.m. and is received by the Right Honourable Speaker of Parliament and the family. The body would then depart from Lago Hospital and thereafter A+ to A+. Ono agamba nti ku bbalaza ya Sabbiiti jja omulambo gwa Cecilia Ogwal gwakutwalibwa ku Parliament okusiima emirimu gye. And is received at Parliament at 9 a.m. for viewing, and a special sitting will be at 12 noon to pay tribute. Body leaves for her home in Bugolobi, Kampala for a vigil. Speaker alambise enteekateeka nga we zinaatambula n'okusingira ddala mu kusaba okufiira ddala ku nnaku olwokubiri, olwokusatu ssaako n'olwokuna. 23rd January 2024, the body departs her residence in Bugolobi to All Saints Cathedral, Nakasero, for a funeral service at 9 a.m. And thereafter, the body will be taken to Dokolo. Speaker ategezza nti ng'ennaku z'omwezi 26 nga lujja kuba lunaku lwa 6, Cecilia Ogwal wakugalamisibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Friday, church service at her home in Alito at 10 a.m. and viewing of the body. Burial on the 27th January, that is on Saturday. The burial program commences at 9 a.m. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, Parliament. Parliament neera esinzidde wano neerabula ekibiina ki FDC obutayingiza nsonga za byabufuzi mu kuziika Cecilia Ogwal, nga Speaker ategeezezza nti obuvunaanyizibwa obw'okuziika omugenzi Cecilia Ogwal buli mu mikono gya Parliament, obutayingiza byabufuzi mu kuziika Cecilia Ogwal, nga Speaker Parliament asinzidde wano n'akinoganya kati nti obuyinza obw'okuziika omugenzi Cecilia Ogwal busigadde mu mikono gya Parliament ssaako n'ab'enju y'omugenzi. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, Parliament.